Kale tulaba yonna gyesinzira okubanga ate otulaba oli ku Seymour Official webale kubanga ate subscribinga ku mukutu guno ate naawe watanna subscribinga ne tukusaba nti please kindly subscribe to this channel okusobola kubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti. Kale tuli live wano ku Kubana Munyonyo era nga ensonga etuleese wano olunaku olwaleero omuyimbi Shiba Queen Mama ayise badancers ab'enjawulo. Jjukira alina concert egenda kubeerawo nga 9 November. Yes, 9 November agenda kubeera wali ku Serena Hotel. Kakati ayagala okufuna badancers bagenda featuringa mu video ye. Ate era abadancers bajesobola okubanga bafunawo omukisa ku featuringa ku concert ye okusobola okubeera nga ate abaako ettofaali maybe lyagatta ku bulamu bwabwe mu industry eno. Kyolina omanya nti omuyimbi yenna dancer yenna singa ofeaturingako mu video y'omuntu ow'amaanyi nga Shiba, kyolina omanya kimu nti nno ekisooka erinnya lyeyongerako, ekyokubiri ne bargaining power yo yeeyongerako lwansonga nti oba ofeaturingzeko mu video y'omuntu omunene. Era badancers ab'enjawulo bazze ku Kubana wano okubeera nga ate bagezaako omukisa gwabwe tomanya bayinza okubeera nga ate babeera abamu ku abo abasobola okuba nga ate balondebwa ne bafuna omukisa okubeera nga ate bafeaturinga mu video ya Shiba. Tugenda kuba nga tugendako tuyinza obutagenda nnyo mu auditions na biki naye nga tugenda kuba nga tubalagako briefly kyekibadde mu auditions, baani abafunye omukisa okubeera nga ate bayitawo, Shiba abadde asinziira ku ki, then later on tuba expecting okubeera nga ne Shiba interactingako naye abeere nga ate atubuulira lwaki yasazeewo okubeera nga ate badansa banoonye mu auditions, kyadde tasobola okubeera nga ate asalawo okulonda nti nonzo ono kiki ekyamusazeewo okubeera nga ate ayita abaana abato n'ebifaanaganako bwebityo n'ebirala bingi nnyo ebigenda okuba nga bibeera wano ku Kubana. Akaseera bwe tunaaviirawo ojja kuba nga ate otegedde buli kimu, nyumira bunyumizi mukolo nga bwe gutambula nga buli kimu. Tuva ku Seymour Official.
Background yange abantu abamanyi bwe baba bamanyi obulungi background yange enva mu kuzina nasoka ko muzinyi professionally mu karaoke neva mu karaoke ngena mu obsessions era nayo yali dancing and singing group so performing and dancing techiriva it's part of me. I love performers. I have a thing for performers and ne shows a single exciting akunsi zaba performers because that's who I am. That's my vibe. So lwemba ngendo kola show kino nkikola. And I love introducing new talent. I love introducing new dancers. About a franco opportunity on such big stages. So why I do auditions, nemekubeera nga nkusa abantu bebamu kwanga tomanya abinza okubeera y'abantu ngate bali talented nenga just tamanye ki tiny opportunity. Yeah, so that's why I do it. Tulabi abantu bangi basula mu kikumi. Ogenda basi nsula mu kikuiteri ebiki akusanyusa oba oyinonda kukyosiiga. Ansanyusa ekyo kirala. Naye tulina kye tunoonyesa business. Of course tulina kye tuliko eno show ndala mwina okubeera something different. So nyina kyenjagala change mu kufumba ekintu kyange so njagala kiveeyo mu ngeri gye njagala kiveeyo. I'm working with Ronnie Mulindo on choreographers and abantu bagenda okunyambako with producing the show. I'm working with Steve. Of course it's Ketty. I'm working with Ketty, yeah. And I'm working with Kathy, the choreographer. And so basically, tuli muchi focusingako nnyo as not just sing. I don't want just to come to the show nyimbe. And I'm a performer. Njagala basanyusa. Njagala bakolera kintu kye mutalabangako this time. And era si esho ngendo baga manti ngenda kola kino ngenda gojangu. Jangu Serena. Anti abamu bagenzuka omanyinga wabadde wanwaji ngoli extremely happy. Loze no shiri ya kubira wa kusatu ngoma performing no sigala mu audience. Yeah. Oevo wa performing mu duka. Yeah. Abachala balayika balivudde abasajja. Yeah. What do you mean? Kulivura kitegeze mu bakubya akakondo bafudde mu kugenda. Omanye ekigambo kino kye mbadde ntera bagamba. The future is female. The future is female. Ate era abakyala baba don't talk forever. Lwakuba nti back in a day emyaka ne kati bikyaliwo tetuweebwa opportunities ezimu nga baami. Lwakuba kati ffe tetukyakkiriza tetukyalinda mbu bazituwe. Tulumba. When I want something, I know how to get it. I know where to get it. I go get it. Washiba wagamba nwaji wagamba ntino bulijjo tumanyi nti Abannayuganda baagala nnyo abantu abali baddala wabula ate abamu bakifuna mu perspective ya discipline nti abamu person like Winnie Nwaji abadde ne cases nyingi nnyo. Throw more light on that indiscipline cases mu female artists. By indiscipline, what do you mean? Break it down. Kubanga sikitegeera. Ennyambala okulwanagana n'ab'obuyinza. Kati okulwanagana n'ab'obuyinza kati ekyo sikimanyiiko. So sagala nnyo kwogera ku bintu bya mukyala nga Winnie nga sibimanyi. So mbuze ebyange. So nze kyemmanyi I like Winnie. Ate nze njagala nnyo abantu abali alaali. Ate nkimanyi Uganda mwagala nnyo abantu abeebikkirira. So we mulaba abantu abali sometimes baba fake naye era okubeera alaali si kwa buli omu. Abakazi nga bakambwe nga they don't wait for your approval. So manye ekisinga obbatawaanya ku Winnie titagenda kubeera mu boxi yammwe gye mwagala omuteekamu. Ate nange kyekisinga obbatawaanya ku nze mwagala nnyo tufuga ate ffe tugaanye. Nze ne Winnie just tugaanye. Lwaki? Tuvudde gye tuvudde tukoze bye tukola naffe twagala nnyumirwa bulamu bwaffe nga twagala kubanga tuli bantu bakulu. So nga tulina kye tubongerako omuyimbi kyaba tasobodde kuleeta omuzinyi akola kyakigattawo. It's entertainment. So me I respect them but nkimanyi si kyangu. So baba balina okulemerako. Then okuyiga ebirala kyovola Ronnie abadde ababuulirira ku bimu bakyuseemu becoming better. Serena Shiba wagitadde yes deserving awo naye bashiba holics bajawo Shiba bajawo kyekisooka ekyokubiri akabeeyi kawo bakasobola waliwo awagira Shiba naye ng'ali Kaleere ndali kuki Kaleere ng'ali Kaleere yes anti era awagira Shiba ng'ali Kaleere andaba emirundi emeka mu mwaka atagenda kusasula mwezi buli nnaku 3 omulundi guli ogwo gomo emitwalo giri 15 ali bazzi 10 agula mangu etiketi ye abasoko gulawe weekend soka 2 ya 10 kati ddala oyinza okuŋŋamba nti oyinza okulemererwa just ogula tiketi y'omuyimbi gw'oyagala ebyaddala okujjako nga temwagala naye tiketi y'emitwalo 10 ku muyimbi gw'oyagala omulundi gumu mu mwaka siraba nti kintu ekikaluubiriza then tebo ya $3 million
Okitegera, so it's tetustrainize ennyo sikiraba ng'ekintu kyenstrainize away from the crowd. Abasinga bakutya naye kino kyoli olunaku olwaleero nti otuuka ku sosi mu kifo nga kalungi nti atuuse wakipulaninga oba it is hard work? I mean, I'm a blessed person. That's what I can sense. Ndi blessed. Ndeka Mukama n'aluka ekintu kye. Ate ndi mugumiikiriza. Ate nkola nnyo. So, nkola ne ngumiikiriza ne nsaba. Byonna ne bigenda nga mpola bigenda mu position. Ekirala ndi mukazi ssebo sisobola kukkiriza butafuna kye njagala. Nemerako. Nze nemera ndi hustler. I have a lot I want to do. Nze nganze si just mu nsi. Nene mu family yange. So, nemerako kubanga nkimanyi nti nyine ebintu bingi byensobola okukyusa mu nsi if only I can work hard and put my mind to it and inspire others like me. Kati kansu ku Serena sigenda kwogera nnyo kyakusuubira ku Serena. You will see what's going to happen to Serena about my teats and my boobs and Your body. I have banange tukkirize waliwo abantu nga balina amatutu gaabwe malungi. So I'm one of them. I have very, very beautiful boobs. And I'm 32 years. Ngenda turning 33 in November. So I know that I know what I'm doing. So just gwe tochikola oba tokyagala. Then is achikola, respect me for why I'm doing what I'm doing. Sean Styles. Wanje? Lwaki ki? Ekivulu kiraga okyetegekedde nnyo over. Lwakuba kiraga kati omwami gwe tomumanyi nnyo kiri awo naye nze buli kivulu kyange kyetegekera. I love my work. I'm obsessed with my work. Lwakuba nti kino nyina nkyenjagala ekyenjawulo okusinga ku ndala zonna ze mbadde nkola. So era ebintu byange ebisinga bigenda bikola differently. So kubanga bw'oba oyagala ekintu kyenjawulo tosobola kukola ky'obadde okola emyaka gyonna okufuna ekyenjawulo. Okolayo ekyenjawulo okufuna ekyenjawulo. So I'm doing something different to get something different. Woyita mu comments waliwo artwork akanisa otambula oba bamuyita Ugiflix something close to that. Kyeki ekyo mu comments mweziri Ugiflix eyo nja gibannyonnyolako ngenda kukola press conference ya concert yange eya Shiba Live at Serena ngenda gikola nga 28 tugenda kuba lwakusatu. Ngenda bagamba ebifo na buli kimu kijja kuba ku social media and I'll talk about everything about Ugiflix, about Westlake Water, about all the projects and businesses, about Holic Pads. Byonna byenkola byonna ngenda byogerako deeply kolo nakuba press conference. Yeah. Ebiseera ebisinga kati nga weotegese zino auditions abaana abanamala okupafominga nga shewedde tusuubire okubanga onaabasigaza nga badansa bo oba jasi bakomakoolo Badancers era nga mbadde mbagamba nti wotasobola kubanga bonna nga ebazze sigenda kusobola bateeka mu show noonyaamu nyina kye nnoonyaamu ennamba gye nnoonya naye tekitegeeza nti ate mu business siyinza kwayaringa mulala mu video ku show endala naye tekitegeeza nti abo bengenda nabo ku show bengenda okusigala nabo no just ngenda kusigaza ennamba za buli omu we ndiba neetaaze any of them I call them. I like the empeta yakyeyo kubanga Nwaji bwe yali asiibula yagamba thank you so much my boyfriend ngamba Shiba ekyo nakitukolera fe oba otutadde Kasita Nwaji yabata ensonga ezo ozirowoozaako Kasita Nwaji yabata nze kyensinga okwagala mujje nga 9 December maani mujje nga 9 December mujje mumpagire mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo kyenyiza obbaga muve case ayagala kuva ku mulamwa naye mujje nga 9 mwebale nnyo okuwagira bayimbi bannange nabalabye engeri gye mwazzeemu ku wini mwebale nnyo okuwagira bayimbi ku fiiki ku bayimbi bonna abazze bakuba. Keep on supporting your own. I love that. God bless you, man. Ekibuuzo kye yabuuza lwaki Shiba ennaku zino ali available nnyo ne ku bantu interpersonal relationship it has improved over time. Nimbye ani abuddabuza bonna abali wano Shiba is interpersonal relationship between Shiba and the public y'amaanyi luli yali talabikako nga balina ekikokolo kye bamwambaza
I mean, I think kyenyiza okugamba case ebintu mubirabanga emubiraba nate ebyaddala birala. So what I can tell you is essaawa eno kyendi mukola kyenyina okukola essaawa eno kyenakola ebyo